tudde mazima abavubuka bano ennaku zino social bagamba erijinja mitwalo 5 oli afuna sente naye singa bamuyimusa mu kyalo titugenda kula PS system ey'ekkanisa omuvubuka tavaamu wadde omutwalo obantu nga munakula nogera mutesodde ya mitwalo 5 lwaki kyakibo kyetuziza kwonula yibi topic tujja kukomawo nayo ate kiri mu kyakibodi awo kitokota butokosi tujja kukomawo nayo netukomawo wane omuntu ogenda okulaba yetala obwongo balona babutaddemu ya Yesu kakyokka buli kasajja olaba ekikuumi abavubuka abamu nga baavu naze bwe nagambye amaanyi n'okutegeera kituufu okukola ennyo si kwe kugaggawala ate n'abamu ffe tetunoonya nnyo bugagga bungi tunoonya sente zikola ki tubeezaawo naye omuvubuka asobola okuba nga yabadde ku Saturday ku kyaki Sunday n'ayambako abasinziza ku olwo okiwulira abayambako mu kuwummula okitegeera n'abayambako ne bawummula batya ne bawummulira wamu kati bwe bukya kuki ne bukya ku Mande n'azuukuka ku ssaawa akedde olwo akedde mbuye talina pressure buli muntu wowera nga talina pressure oyo mulabe nga adduka wamala kuba nga talina pressure n'agenda abamu ba ku bitundu asulaawo asula wa maama asula waka kati bw'amala n'omuyitira omulimu n'omugamba owaayo wano omulimu abantu abasinga gwe batandikirako tugenda kuvuga kigaali kya Max Pan ogenda vuga ekigaali kya Max Pan kyasooka okubuuza okimanyi bagaba siringi 7 bampeerako kinaki tonnatuuka ku mulimu gwobuuza benefits ze bakola ki ze bakuweerako okiwulira bw'atuuka ku mulimu n'atuuka bwevvu olw'okuba amanyi luno oluboosibosi lwe baamuwadde obuvunaanyizibwa bw'ekkanisa bw'okulira kino okiwulira bw'ayagala agwete ku mulimu gwange kumbe nze ate atuuseeyo nga nze boosi okiwulira n'ayagala bw'akola yasooka okumanya obudde bwe bananyuka ono twalinako strike mu Kirezi mu Kristo eyagikulidde namwe yayagala anyuke ku 11 okiwulira yayagala bw'oba omukozesa sabbiti alingiza nningize alabiriza naye nga n'obudde bwandigambye leero keri Friday batufunzefunze speed tukole emirimu gino era asigala akyekunya natandika ogikulengeza sabbiti ogiraba n'ogamba naye kati ekimbonyabonya n'ono omukristaayo okiwulira kiki ekimunneesibyako naye nga gamulemye okubala okukola ennaku 2-3 sikumala okuba nga ogaggawaza ate emikono 2 tegigaggawaza nga twogera ku bavubuka ennaku zino omulembe oguliwo gwonna n'abaana bawalamu basanga nga beekoledde naye topika eno kwe twagireese yonna tugiwunzikidde nnyo ku balenzi ku musajja anti gwe mutwe abawala bo bavuddeyo anti gwe mutwe wakati nabo okwekolerera mu nsi eno abawala bambejja balina kulabika bulungi balina kuwembejja bo balabika bulungi anti Bible yagamba eggulonda mwakulabikira obulungi gwowa muwembejja si bwe yagamba Bible yagamba ki abasajja tulina okukola bali tubawabowe naye ndowooza omuntu oyo yosoko bamuteeka naye ndowooza agala kulya kuza mukazi okuva we balangira nti nabo baagala kujja mu ddiini bali mwekano bavuddeyo emanju ndowooza nabo tubasabule kati no omukyala mumbejja omukyala infact teyandikoze nakukola mumbejja oweewa mumbejja wakuwembejjebwa omukyala nga bwogamba nti yandikoze era kati bayingira mu lwokaano yedama mazina g'enkima tuli mu pato y'emu nabo nkutwala ongamba nti ndi mwavu omuvubuka olinawo ki anti kyaleeta ku tebo abaana abawala abadde bakola ekyewuunyisa abaana abawala abadde bakola bakola olw'ensonga olabanga mu kiseera kyabeera nga talina
boyfriend gwakuba luseke omulaba yeerabirira nga buli muntu gwayagala agweko nga kiringa njuki kitegeeza akasente ke kaba kakusevinga namulaba ntya nti ono ayinza okuba omulamwa ayinza n'okufa. Omukyalo omusiwuufu omanya bumanya nti katisente zonna zirina omulamwa. Omukyalo omusiwuufu omanya bumanya. Omukyalo omusiwuufu. Omukyalo omusiwuufu yalimu omulamwa. Babamu n'akasente. Ate bano bwe bati bano. Ndowooza ekyo kye wakozesa ng'otwala ow'ewaka. Wakozesa ekyo. Ate oli yali alimu akasente. Kati ate nkizuula kati nkiraba kati omanye okukula kuno obukulu buwoomya ttooke mbabuulira batannawasa laba omusiwuufu nedda setotomeza laba omusiwuufu tetujja kulaba abafu oba bwogamba tewateeka ewakaawo wamulabira ku ekyo nedda weebaze Katonda oli yalina classes ezaali zimuyisaawo on my side okitegeera naye bwe nakulamu wano nenjija nga ndaba bbanga lye mmaze mu bufumbo nga nenzirayo mu buvubuka nonda mukyala nga musiwuufu naye kati sebo olina kyopromotinga abawala baleme kwekolako wadde ab'ekkanisa ate kyemuva mulingiriza bali abatali bakkanisa omuntu tugenda kugijjako oluddako onayagala abeere nga musiwuufu olwokomagemage oli yeekoze akaviiriwe kati olaba abavubuka abaffe bano tugenda kukola tutya okulaba ng'engombe yeeva omanye abantu batuka nokugamba isi buli akuyitako mu kkubo ng'akubya akakalu ayambadde etaayi buyinginiya abamu baninkoni baseveniside kituufu abamu baba baseveniside abaseveniside batunulanga abalina ssente naye nga tebalina ssente abamu ekkooti yambalibwa ennyo ogiraba tematambula mu kkubo nenda omuntu ng'ayambadde ekkooti ngeraga ajambala nnyo manye museveniside kati Joshua lwaki omulumba omuntu akulaba ng'ayambala nnyo ekkooti eyambalibwa ennyo ogiraba n'ekkooti yambala ogumu mwezi nga omulabiro era ogiraba kuba aba yakuba nnyo paasi eyange mwagirabiddewo nti nyambala kyalomu tukweyogerako sebo nze kyendowooza abavubuka bennyini basooke bakakaneko kuba buli omu bwajja wano ojja okubya ekikalu kyo toyina ssente toyagala kugambibwako tukuyita tumanye abavubuka omanyi tugenda tugamba mu kanisa tekitongole ky'abavubuka tetutegeeza bakulemberamu bya mwoyo byokka ne mu byenfuna tebudemula ku lukiiko tuteekako gavumenti ewaffe kukiiko kekajansiwakuliko kamyasa abavubuka abo bemugamba kola basoma aba tebasoma omumanyira wali naye omuyise tazze omumanye nti wasoma ki kyosobola okukola sooka oyimiremu kaawo omukulu abuuzizza nti bayivu oba si bayivu omanye ate n'abayivu bye bakyasinza obutayagalira ddala kukola anti omuyivu aba anoonya mulimu gwe kasi tomanya nti oli kaana kambaata we papa ngenda kukategeera ntya nti ndi kaana kambaata olaba ewammwe nga muli baavu banaku kati lwaki tumanya nti olimu kaana kambaata tugenda beera abavubuka ku kkanisa kyegedde gundi ayinamu gundi tayinaamu kyegedde mubenga mu bantu 5 basatu balina ababiri nga temuyina naye nga mwina mutukola abavubuka kigenda kukatako okugenda nawo onoonye engoye zigenda okumakinga banno bigomukula ku lukiiko bo bayinamu nekoyina akatono kagulemu kyegedde weewanike ku kyotali anti olwo oyagala kubafaanana mu nnyambala bwetabakona bagenda kujajinga bagambe nagundio nga ambala tetubitegeera batukuwa ekitongole ekyo ekyokwambala obubi wadde toyinaamu ssebo mulama gwe waleeze department y'okwambala obubi gyogwa wale twogera mu abadiventi bonna naye waffe kajjansi wano kikwatira ddala kukamya saawa gavumenti yatulirako ddala akakiiko kaffe yatutwala naye ndirwagambye omanyi obwa development ngaka mbwekolako obwo ndirwasabye w'abavubuka tinjagalayo ku lukiiko ku mulundi guno nga ngenda kwanja nsonga y'abavubuka bano kubayamba
gwokola kijjoswa gwese muwemba kiki bwobuyivu buli luddawa twaye butebo tuyamba abavubuka bano babuuza nenze banniiba tufunye emikisa wano omanyi waliwo abamanyi n'ogamba nti mukadde kuteesa ti wuuyo tugeze talina kampani naye nga wakimanyimu abali wano nga olwongoyagadde ogenda okubayo ekicuba naye nga gwomugamba nti baabano nina abakozi webadde abavubuka nembasakira emirimu n'obasakira emirimu bonga bebasakikika wawokano kenzidukidde omukulu yayogedde ku kyobukopi naye gwe okimanyi bwe bategeka zishoshodde abavubuka basasula ssente ne bagenda anti omuntu omukopi soshoddeyo omutwalo olwabasasudde ssente balinyisa ssebo zammeka kati y'ebiri etaano mumira sente esobola okusasula sente emitwalo etaano nejjula yasooka ku lisiti oyo gola mumira sente esona sente esobola okusasula sente emitwalo etaano netudde mu mazima abavubuka bano ennaku zino shoshodde bagamba eri jjinja mitwalo etaano oli afuna sente naye singa bamuyimusa mu kyalo titugenda gula PS system ey'ekkanisa omuvubuka tamuwadde omutwalo obantu nga munakula nogera muteshodde ya mitwalo etaano watwaleko out naawe akolumu sinatandisako kapito wa mitwalo 10 ekigambo kapito ogere ku kyobukopi ekigambo sebo kyenalese ekyobukopi kyekyo kyemugidde obulungi mu myaka egy'abavubuka omuntu waba asobodde okgenda mu sosode nakawulira kati Joseph Ndabaze bategeka ziba mu 10 kudda waggulu naye kati zibalanga mitwalo 10 omuvubuka olaba tuba wano ku kanisa tugamba naye nno eno enkola oba topiki twogeddeko tekiri nti wano wokka we tuli ne walala yonna mu society ez'enjawulo wuliriza bayira mu yabiri gwoddamu ebyo mitwalo 2 bagenda kucakalira mu ggulu balina gye balanga ya bbeeyi negera simanyi mukono bagenda Dubai ate kati nina nze gye njagala okuleeta naye bw'oba tolina wano tokiika ati etaano wano ataano tojja ogenda tunyagira ddala tutwala mu ggulu otutwalawo naye nga nedda sabatwale kalangala eyekalangala watubatisa bubatisa wakubirayo ngeri olina abantu bemumanyi eri bakola connection tewatutwala bakola connection ololaba yakubira abeeri naye kanga agambe kino ate obudde ku kiki abavubuka netusobola kuŋŋamba nti ogenda kunoonya waliwo wano omuvubuka omu yanoonya ssente mpitirivu baali bagenda na Kenya eyo nga beeteekamu kumpi emitwalo 40 zinalaba batutte kapito nze emitwalo 5 oyo kapito naye ate wekijjemu ekyobukopi muleke gamba bw'ofuna emitwalo 5 neweetwalako nedda kyeŋŋamba okwetwalako out nga nina akakadde nesikakwatako okwetwalako out alwembeera omukopi naye bwemba nga nina emitwalo 5 nagyo njigga miyigge noŋŋamba njejjeko ontwale ku social day nyumirwe olunaku lumunzire nga tontwala mu ggulu tontwala Dubai muganda wange omuntu anaakulaakulana olina okuba nga otunula nnyo amanyi ekyo oba eyo gyagenda agenda afunirayo connection afuneyo new ideas ate nga Uganda we yatuuka connection ogenda sangayo omuntu nenya abavubuka bino anti yeno gyekugambye abagenda obeera mu bikini awulira gavumenti yeno gyekugambye tujja wano omuvubuka najja bwezi ku kyaki nsabye ngenze n'obwavu bwe n'akomawo n'obwavu bwe n'addayo n'obwavu bwe naye nga kamya saamu mu kanisa amanyimu abantu abalina zi kampuni nga 5 osobola okukonekitinga abavubuka oyo omuvubuka abasobola okugenda okwerayo naye gwe wali obayise ddi mu kitabo mu department yo oyita mu kitongole oli musajja muganda afuuyiwa empewo bamulaga kati lwaki oli mwavu nzate alinamu akasente nkuyigge oba budde sibulina tadooba bw'ogimulisiza bagiwanika waggulu ku kikondo kyendaba ekkanisa nga yo ekoze ekitundu kyayo okuyita mu bitongole bya development otegeka zi seminars otegeka
emisomo egigenda okuyamba abavubuka abaffe okuva mu bwavu. N'abavubuka baffe bakyalinamu endowooza, abamu si bonna, abamu bavuddeyo ne basisimuka, naye abalala tukoze magezi ky'okubasisimula tubatwale lwampaka. Mukulu Robertson nyina kyekimala nkibyogera okugera kwa neeno nti okuva edda nedda Uganda sigenda kusoma ku kanisa tuza tusomesa misomo okuva edda nedda emisomo jukira emembe gikyuka waliwo omulembe gw'emisomo nga gikola era giyamba abantu yigokola kando yigokola paani n'ofunamu kyekitutula aba obujulizi obudde buno mu Uganda ya leero emisomo tegikyakola kyekikola ate obudde buno ekkanisa erina okulwana to setting up what we call church-based joint businesses. For example, Kajas SDA cleaning services. Kajas SDA cleaning services. Ngabo bakola gwa kuyonja. Nenga ba church member ba wana. Era kabasa sulwa. Ngabo tubide musakezo. Kulira Kajas construction services. Bakola pavers, bakola kiro, bakola kiri. Abantu ne bakalule bajja bayiga nenga bafuna mu ya getting paid. Ngani kulembere. Much more institution nga yetengeredde within an institution. Ukere kanisa nekola business. Nakyo kirowoozo kyo kati zikola bazimba n'amaduuka kati ku makanisa. Hey.